mu Geneva Conference. Geneva Conference mujimanyi nti wawandiikira endagaano zonna ezikwatagana ku ddembe ly'obuntu mu nsi yonna. So wagenda kubeera live ng'ayogera nabo babula bine mu Uganda. Akalamu kasoma pe kati. The 18th Geneva Summit for Human Rights and Democracy. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine on Uganda. Date 18 February 2026. Register today at genevasummit.org. Ojja kubanga omaze okusubmitting a request yo ekukkiriza okubeerako. Kati ojja genda ku mutimbagano gwa Gola Moses. Oba ku kibanja kya Gola Moses. Oteekemu Geneva Summit. Oteekewo akatonyeze. Oteekewo ennyukuta ORG. Oyingiremu. Oteekemu details baba kusabye oregisteringe nti convention bwetuuka oba summit bwetuuka then ojja kubanga osobola okuba of accessinga live eyo oba summit mubenga musobola okubanga president ateesa ensonga ezo. So muna tubategeeza mubeereyo mbungi nnyo ku lunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini ennaku esigadde ennaku nnya zokka tulyoke tubeere ku ki tubeere ku Geneva Convention Summit y'omulundi ogw'e18. So mubeereyo. Bwe mala okuyisaawo akalanga ako njagala tugende butereevu ku video eyatuleese. Ne before nga sinagenda ku video eyatuleese njagala kukola clarification one. Njagala kukola clarification yeruwa. Clarification yeno. Alright. Mbalamusizaako bannyabo ne basse mwena mu nsi yonna kanswenti muli bulungi. Mujje balako gye mutuusaako engalo. Mbadde ku mutimbagano ebbanga limundabidde myaka kati gigenda kukola 7 nga nkola ebigambo byange bino. Era ntera nnyo bagamba nti ebigambo bino mbivunaanyizibwako nga nze. Mpitira baga nti ebigambo bino bivunaanyizibwako nga nze. Naye eriyo abantu abeefudde bannakyemalira mu kumalawo eddembe ly'abantu abakola information yeno. Mukimanyi nti gye bufuddeko nga tuli mu struggle. Abakomrade abamu baali batambuza information ebikutu gya bagibajjako okwali Facebook ne YouTube. Kati wabajjako YouTube ya guy gwe bayita BCM ne bagitwala ne bagijjako. Agijjako ngenda mubabuulira. Ne bajjako YouTube ya Map Media ne begezaako n'okujjako YouTube ya Comrade JB Muwonge muntu y'omu. Naye agijjako atya. 1. Tukola video zino bwe tuzikola ne tuziteera public ezirabe. Naye kituuka ekiseera omuntu n'abanga ye ku mutimbagano owuninga ekintu ekitali kikye. Ngenzo kizuula ebbanga lyonna nti bwe nkoze video zino abantu bwe nabalekera li batokosa video zange ate batuuse ekiseera ne owuninga content wange nti waabwe. Kati bakoleddeko ebikolobero bingi. 1. Okuteekako emitwe mifu, okukolerako adverts, okusolezako ensimbi nga bakozesa essimu zaabwe ng'oli awa ssente basasula senga za nti nze nzisaba nga sinze. N'okuba nti ebigambo byenjogera babijjamu ne babeditinga ne balekako ebyo baagala ensewulire nemba nga kimpitiriddeko. Kati olunaku lwajjo nakoze post neŋŋamba omukutu gwa YouTube channel gwe bayita KK TV Uganda. Nembagamba mulekeraawo okukozesa information yange kubanga si kyalina bwetaavu busharinga video ze muzireke abantu bazirabira ziberewo. Omukulu oyo KK yagisaako channel ya BCM Uganda temukyagiraba. BCM Uganda KK yagisaako. Nagisaako channel ya Map Media. Neegeza mu kujjako channel ya JB Muwonge ya YouTube. Kubanga nga ye ayagala owning information yonna ya struggle ne kati ye ng'omuntu tasobola kukola wadde video n'emu. Wabula akwata content w'abaana bonna aba struggle n'amu owninga. Owulira n'amaana akolerako ebintu bye. Kati omwami ono namugamba ebbanga liwezeeko toyina right ku uploadinga videos abakozi play kuzi streaming live nga tonsabye lukusa. Omwami ono teyawulira. Gyevuddeko bega wiki emu namuwandikira mugamba lekera okukosa videos nga toyina lukusa gyenva gy'oli gyeruva gyendi. Omwami ono n'awalaza empaka ne musindikira warning. Kati kye yakola naddira video zange zennyini mu face yange eddoboozi lyange n'azikwata n'azisindikira YouTube ne bastrikinga channel yange ya YouTube nanga yagala bakole kibagijjeko. N'asindika video zange zennyini nga owning yange ezize n'asindikira strike channel yange bagikole ki
channel yange bagijeke ya YouTube ne mugamba okay nti kale kati kye nakola nzolo kuba nti ndi musajja akwata empola nenza mo nendi restructinga strikes nali musindiki nenzijjako ne mugamba ajjako strikes wasindise ku channel yange nazilekako kati jowe namugambye bwe nawandisa post namuga nti mukulu keke ja video zange zonna ku channel kubanga I own my content byenjogera byange mbyogera ku Uganda so siru ku abantu abafudde banakigwanyizi bwe nakoze post eyo omwami oyo post iyo post je nakoze mugira bulungi nyo kanji batere wano post je nakoze na ku radio mugira bulungi nyo post je nakoze na ku radio bwe nakoze post eyo omwami ono yawandise bwati njagala mbalage bya wandise omanya ina akamanyiro kati bwe nazudde ekyo nvubuko ono alabika akolera ki akolera state bwate bwe yawandise mu response okumugamba ave ku content wange n'okweyambisa ebintu bitali bibye bwate bwe yazeemu ola bulungi nnyo bwate bwe yazeemu bwamala okuddamu bwati kanji basomere bwe namaze omugamba yesu okuteeka video zange ngambye bwati we are sharing the message just as you instructed us from the very beginning. If you have decided to do whatever you think is right, go ahead. We are ready. Even if you report our channel and it get permanently deleted, we will create other ones and the struggle continue. We shall overcome. Ekyo nakikola. Kati nze nebaka. Kumacha nsanze ko message ngamba bwati. Good morning. If you continue what you think to put KK channel down, we are also going to use our other alternative channels to put your own down. We are quiet all along, and whoever plays out our channel is #1 enemy. Let's begin the war. Nagamba tagenda tandika olutalo kati mukulu KK ngenda kusaba okutegeeza tuli mu struggle eno naye ne president ati we tetumukozesa kuno ku channel zaffe ba ku Facebook wadde okuzanya information okuzanya music we owa struggle yenna yino wa liberation tetumuzanya lwaki kubanga aliko copyright okujonga akuwadde neffe naba ichuka kitu tuna copyright wa music wa president wa struggle era tetuzizanya okitegedde kati guwagambe ogenda strikinga channel yange ogijjeko for your personal benefit kubanga oganti you own my videos era nakatubanga live sawa zino ngera otegeza bana Uganda mwenna omwami oyo yagisako channel zenchuka eziwere nnya for his personal benefits era ne yange ayagala jijisako kati kansokemba we namba ye before ebinago byona mujja bitegeera kuyengo omuntu kubanga omwami ono arrogance jaina alabika ayina mu mukono munene mukugezako okusabotaginga enkola y'abantu enambe mujiwandike wano eli +256 703 60 4611 mujiwandika enamba eli +256 703 60 4611 iye namba ye njagala mukyalireko mumubuuze bifunga ekigendo gwanga tekinda gwa kubanga yagambye agera kulwanyisa channel yango jijjako olwokuba nti nze content gwenkozesa ngono bwenjogere sawa zino amu owuninga bw'omugamba ng'asindika strike ng'akozesa content yennyini bajjeko channel yange yagisaako channel ya BCM nagisaako ya Map Media neerega mu ya Jebbi Muwongo jijjako ojijjako ya Jebbi Muwonge kati olwokuba essaawa zino abasigadde bakola content batono kati akikozesa fujjo naye nga nkimanyi nti omuvubuka ono ate kuba alina mukono gwa state kati mukama wange njagala kukulagako olwaleero enamba yongitadde bangambye ostreaminze video eno leero nga biwayogedde byonna n'abantu boosingise olabika olina omukono gwa state kati katulabe kyonoosobola okukola naye from today njala kusaba na Uganda mwenna abadde bakozesa content wa ku YouTube channel mu stopping toddamu ku uploading video zange ku channel zammwe ngenda basaba
mwenna je muli abadde bakozesa channel abadde bakozesa information yaku YouTube temuddamu ku uploadinga from today muzireke wabula oyina right yoku uploadinga ku TikTok ne ku Facebook nkiddamu muna Uganda oyina jo oyina right ku videos zangu kuza uploadinga ku Facebook ne ku TikTok wabula ku YouTube ya does streaming oboze yambisa please nkusaba toziteekayo from today so omwami oyo kiyasazeewo okukola nga bulijjo atamulekera nawe atakulekera otomulekera ennyanja ekuttomera kati ngenda kusaba na mmanyi oli live essaawa zino jako video jako live kati gijjeeko tosobola kukola channel oba Facebook page nga tolina kyogenda kupostingako tosobola kukola YouTube channel nga tolina kyogenda kupostingako ng'ate content w'abantu gwobakozesa ate okustripinga channel endala ez'abantu okitegedde ebisigadde byonna public ejja kusalawo njagala otegeeza abantu yeye namba yonna gy'oli mu Uganda gy'oli ng'omanyi omuvubuka oyo omanyi w'abeera kati otalwa nti yaluguddewo physically naye ngenda kusaba buli abadde streaminga videos ku YouTube oba oziri uploadinga nkusaba essaawa zino 10 era zijjeeko kuba tewali gwe kati kubanga bakozesa nnyo advantage eyo olina wandika emitwe mikyamu n'ateekamu ebifaananyi bikyamu content n'amutematema nga byenjogedde si byawandiiseeko n'ebinjagala abantu bawulire nga tabyogedde tabitaddeemu kati mwenna mulekerawo olwali mujjeeko temutegana so kyekyo kyembasabye kuba content wange nze muleeta wano nkola research ne noonyereza tamanyi waje nsiiba nga nkola bintu bino najja ate nayagala okuntuusaako obulabe so byebenjagadde obbagamba so manyi olwaliro owulira I'm requesting you humbly please don't live stream my videos on your channel YouTube channel and I'm requesting all our comrades and all Ugandans across the globe have been restreaming or uploading my video please with immediate effect from today onwards stop it don't re-upload or restreaming my live when I'm live on YouTube please stop it with immediate effect kubanga wogenda maaso noweyambisa content wange nomuli gesitalinganga ovuo ate nonsindikira strike channel yange eveeko kitegeeza nze nannyini kintu onfudde kizibu kati ngenda basa mukyalireko ku channel ye ekyokukola mukimanyi na buli kimu yagabe na channel nyingi naye njogera obajjuki nti yagisaako BCM nagisaako Map Media yagezaako kujjako Jobbi Muwonge the same guy nakati alikola era nange yange yajegezezzaamu kati ngenda basaba mukole ekyo kyemulina okukola ndowoozaawo tuveewo bulungi nnyo tugende ku information eyandeese kubanga nze sitira kubeera muntu wa ntalo njagadde okukola ekintu ekyo kibeere mu public domain nga mutegedde in case channel nange bagijjako yoyo naye nga ate agijjira ku content wange kuba yakozesa content wange ate okusindika strike kati katugende ku kyatulese wamma kuba saagala nnyo bamalira budde alright ekindese strictly kubadde kuwa security alert eri president n'abakulembeze ba national platform kati njala tandike buterevu Mr. President manjoli yonna akatambi kano genda kalaba era nsaba okala bulungi nnyo ne first lady gyali ekisookera ddala ngenda kusaba na Uganda mwenna ne bakomere bali ku social media mwenna please nga bwe nabasabye ejjo ensonga z'obutambi obwateereddwa muzirye ewa era temudda muzidiscussingako nga mwabe enkyukakyuka kubanga aba endale bakikozesa era nga balina ebagenda okituusa batandika okiteeka ku pulezidenti batandike n'okuteeka mu bifaananyi bya pulezidenti batandika n'okiteeka ku kibiina whereby ne NRM ng'eyita mu Christopher Damulira ne Didigi bagenda kuta video ez'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi bazite zigende ku social media platform ez'enjawulo era bakiteeka ku pulezidenti wabula yensonga lwaki nti buli mwana abadde akwatibwa nga state emukutte state emulepinga n'emulikodinga bwe mulikodinga bamugamba waddiramu okwogera ku nkyukakyuka oba woddamu okwogera ku Kyagulanyi nga tuta video zo kati abaana abawala basinga obungi abastruggle bali mu panic abaana abasinga b'enkyukakyuka bonna bali mu panic naddala abaana abawala state yabalikodinga era buli agobaga nti bweyavaayo ogenda okwogera tugenda kuta video zo kati olwokuba nti buno bwadde bufulumye era state badde yagala capitalizinga ku ekyo ete video ezo era mugenda kulaba propagandist nga batambuza video ezo kati solution babweti
wosanga omuntu yera nga wa state ataddeko video ezo ekyokola mu kimanyi mugenda mu settings eza social media platform ne muwabira videos ezo kubanga eyakikola nali nambabulira dda ne yakibadde involved nali nambabulira dda so mukiveeko eyo diversion ejjawo byonna bigenda maaso mu Uganda bagamba Museveni mulungi mu creating diversion at any time anywhere Museveni mulungi creating ekintu ekyo kati already ya creating ekintu ekyo nga yakijje ku mulamwa nefe tetugenda kuva ku mulamwa era mukiveeko mu kyesonyiwe kati wano wenjagala tutandikire okulyera kukombeso wano oluvanyuma lwa Nyando Yosoferi okufuna ebizibu ku international level comrade eranga mukulembeza national platform gwange eri America omukulu Daniel Kauma atutegeezezza nti Nyando Yosoferi already amaze okutandika okubanga agenda anoonya ba lobbyist abapya oluvanyuma ba lobbyist abasinga obungi batandise okunyiika mbigere badduke era wetwogerera omwami ono wetwogerera afunyeeyo lobbyist omupya ono ali mu ggwanga lya America ekifaananyi nyinza obutakiteekayo for bakiyita batya for corporate reasons olw'okuba nti muzungu amateeka ebuzungu akola nnyo naye nga mugende ku page z'abaana bonna ekifaananyi kino bakisavinze makiro kye mbagamba nti bw'omanya corporate gyekola to engaging naye nga ku Facebook omwami bamutaddeyo muzungu amannya ge kanga batereewana kubanga atugambye nti omwami ono asasulwa ssente ziri wakati w'emitwalo 3 mukulu Kauma agambye nti omwami asasula emitwalo 3 kubanga alobingira Museveni amanya ye Joseph J. Sarvik serving at the White House during the first Bush administration kamubabulira ko bamuyita Joseph J. Sarvik served at the White House during the first Bush administration as a policy analyst in the Office of the Policy Development and liaison with the Office of the Cabinet Affairs, the Office of Legislative Affairs, where developed an intimate knowledge of inner working of the Congress. Amanya erichifanya sigenda kiteekayo for corporate reasons mukimanyi bulungi nnyo naye nga ssente zaziteekayo agambibwa ati after Museveni rigged elections, Museveni hires Joseph Salvik, a $300,000 a year Washington lobbyist to salvage his image, says Dr. Daniel Kauma. Museveni oluvanyuma lw'okubba akalu yasazeewo afune omu yaliko mu nnyumba enjeru agubayita Joseph Salvik amusasule emitwalo 3 buli mwaka asobole okubanga alongoosa erinnya lye mu kubba akalu kano akawedde aka 2026 mbaga ekifaananyi kigenda kiyita ne ku Facebook gyekiri olwa corporate buli kimu nkitadde sijja kiteekayo kubanga ndispectinga nnyo corporate yaki y'abasajja bazungu naye nga ku Facebook tubitadde bulungi nnyo mujja kuba mubitegeera kati tugende ku kireese olwaliro direct katutandikire wano kansookenza nnyo akatambi kano then tulyoke tugende ku kiddako. Now, for the European Union, you know, I spent many years studying English, 12 years. I think one of the words I picked up in those years is insufferable. Some of these people are insufferable. You need to control yourself, not to explode. So shallow, so egocentric, so wrong. They think they know everything, broadcast their ignorance all over the place. But they should calm down. Because this is a wrong battleground for them. We don't take kindly to arrogance. That's why we spend so many years sorting out issues with arrogant people. So the plan will be implemented according to schedule. Bwatu byayogedde oluvanyuma lw'abayopiani okuba nti bamunaabira maaso. Katuka tugendeko eno wansi mutegeere embeera bweyimiridde. Embeera eyimiridde etya? Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nsaba okutegeeza mu security alert gyegenda okubeera enkulu yonna mu vidiyo ya leero.
Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu nsabye kutegeeza malokula ka message kano ke natadde wano kaliwa. Alright, kakano wano. Message eno ngifunye ku ssaawa. Njala musome message eyo. Ngifunye ku ssaawa 7 n'eddakiika 2 ez'olwaliro. Message eyo mugisome bulungi nnyo mugikubye ekifaananyi. Asuka malukendeeza ku kitangala. Message mugikubye ekifaananyi bulungi nnyo. Iliyo si yange. Mumaze ogikubye ekifaananyi tutandike. Message mugire mumaze ogikubye ekifaananyi. Alright, ndoza mba maze ogikubye ekifaananyi. Nja gisomera. Katakalugwe mu security alert, Mr. President, First Lady, Family President, n'abantu mwena bana Uganda mulize bulungi nnyo. Ennaku zomwe ziri 14 z'okwaka ku mwezi gw'okubiri mwaka 2026. Tugenze mu security alert. Oluvannyuma lwa Nyando Esoferi okusindika matabali mu Muhoozi Kanyarugaba saako n'omusibira mu Bwa Kijambia Damulya Christopher. Bano bombi kati mbutongole bamaze okuwamba amaka ga President Robert Kyagulanyi Ssentamu era bagafudde enkambi. Wabula kibali mukola President chanzo okubatamanyi kino wano wammanga ekisokera ddala. Abantu bano bali mu kukola bwe somako ku ttaka lye erya Mr. President okusimbayo ebyokulwanyisa era ebyokulwanyisa bino ebimu babireetedde mu mbeera nga bijja kulabika nti bibadde bikaddemukko mu mbeera mu ndabika nga si bipya nga bikaddemukko. Era ebbanga lye bagenda okuba nga bali bakuuma bizibiti byabwe bituuke time babiziikuleyo oba baagalidde. Nkiddamu Christopher Damulira, Muhoozi Kanyarugaba ne ttiimu zaabwe bawambye dda ennyumba ya President saako ne ettaka lyonna we liyita. Nabagamba luli ne bagaki bali mukole mu bintu bya Kalookalenzi kati era bali mukola kintu kye kimu. Bagezaako nnyo okuteeka ebyokulwanyisa naye nga biri mu nkola nkadde era bitwala akadde ng'amaze obbizika ettaka libenti oba enkuba etonye buli kimu ng'obunne bwajja okulaba otalaba nti wano baasimyewo walinga ewantu wapya kati bo sipooti zaabwe bazimaakinga baba maakinga sipooti zaabwe batadde ebintu byabwe we bajja okujja okukola kino okuleeta sniffer dogs zitandika okukola ki okuwunyiriza nga weewunyirize weeremera we basima nga bajja ebintu byabwe nga babiteeka mu rekodi then bagula emisango. Ekyo nga bakimaze emu ensonga ey'okubiri. Mwena mujjukira bakomuli baffe omwali Kibalama, omwali n'Eddamulira n'abalala bali prominent ba foot soldier ne bannayuganda baagala enkyukakyuka baabula. Kati mu butamanya oba mu kweyita abagezi, Mr. President Kyagulanyi Ssentamu muwuliriza bulungi nnyo. Ntegeezeddwako nkutegeeze okuva mu reliable sources nti abasajja bano bagenda kuddira ba comrade abaabula oba abaawamba wa gavumenti yennyini emirambo gyabwe bagijjeyo gye giri abo abatannafa naye nga bali mu mbeera mbi babaleete babatte ne babaziike mu ttaka lyo emirambo egyo bagiteekeyo. Amannya bampaddeko ogwo omuli bayinza okuleeta Kibalama mo bayinza okuleeta Damulira owa Kisekka n'abalala abamanyikiddwa ba prominent political prisoners emirambo gyabwe ne bamala batta ne bagiziikaawo era ne baseeteezawo bulungi nnyo n'enkuba n'emala okutonnya buli kimu ne kibaawo bbanga lyonna bakuumiddewo then oluvannyuma bwamala okugibiteeka bulungi nnyo n'embeera eteeze bulungi nnyo nga bagyagala then oluvannyuma bo batandika okujja okukola kye tuyita search. Bamala okukola search bazula emirabo bagende mumanyi nti bulijjo tubagamba nti Kyagulanyi asacrificinga ba foot soldiers ne bannabyabufuzi katuza mukitegedde emirambo ng'olwedde bajja kuba balina rekodi z'abantu abamanya gaabwe balina DNA zaabwe balina ne postmortem zaabwe nga bazikoze dda. Nkiddamu bagenda kuleeta emirambo nze kuba bagireese dda egy'aba prominent political prisoners abaffe ne ba foot soldier bagiziike wa President. Message eri message eri njikutereddeko naye njajja kusomera bagiziika then bakiweemu obudde embeera nga omanyiti bw'onoosima ettaka n'oddamu n'olisaanya bulungi nnyo enkuba n'etonnya wadde wabanga wali nnomo. Ndabano kye babala kati babala
nti bazike emirambo gyabo kati bave bagambe twabagamba Kyagulanyi abadde nga sacrificing abantu bannabyabufuzi abatambula naye ne bafuuti soja era tuzudde emirambo ABCD mu ttaka lyonna ne makage. Ekyo Mr. President kikwate bulungi nnyo njagala okitegeere. Bwe bamalaawo ng'amaze okuzika emirambo egyo n'okutta abantu abo bajja kutegeeza ensi nti tuzudde emirambo mu maka ga Kyagulanyi ey'omuntu ABCD nga bayina DNA eziraga nti omuntu y'oyo gwe boogerako bayina postmortem anennaku ze basuubiza nti yabaziikawo babiteeke ku President National Platform ekyo kyolredde babadde bakikoze dda Damulira yakirimu ne Muhoozi Kanyerugaba n'abantu abalala ekyo mukitegedde bulungi naawe. Mr. President nsaba okutegeeza nti era abakulu bano bagenze mu maaso ne babba ennyumba yo kate tekyali nnyumba. Ennyumba yo tekyali nnyumba. 1 basimye bwe ekyetagisa okukisima ne babbaginga ennyumba eno. Basimye basobola okusima ne babbaginga ennyumba eno. Ekigambo bag oba bagging ye muntu okujja n'ateeka ekintu ewantu papasire nga kiriwo kubega nannyini kifo ekyo oba okutega omuntu oba mu recording amaloboozi oba bifaananyi obusika amaloboozi. Kati ntegeezeddwako nkutegeeze nti ennyumba yo already eri bagged yonna okugyetooloola. Ate ly'ettaka lyo nalyo already balitedde mu spy cameras b'otasobola kutegeera nga in case banamaze okukola ebintu bino balina options ezirikodinga ezisika amaloboozi nezikwata ebifaananyi mu makaago ne ku ttaka lyo byonna nga bajja ko basobola okufuna ku kimu ekyetaagisa okufuna abasiru abo bo kye bagenda okukola. Ekyo mukitegedde bulungi. Mr. President njagadde ofuna information eno gitegeere bulungi nnyo kuki kye planning okukola. Kati bw'olaba ebintu kubanga okusinziira ku bbaluwa gye nafulumizza jjo ne tweet gyafulumizza olwaleero Didigi agambye bw'ati, I think you have now started preparing for the brutality of the Tutsi in 2026. We do not want any opposition in our country. We do not want any opposition in our country. But remember, the same drunkard general and his aged father, the non-Ugandan Munyarwanda Museveni, previously said that there is no opposition in Uganda, but his son categorically clear stated that in history today. He said that I think you have now started preparing for brutality of the Tutsi in 2026. We don't want any opposition in Uganda. So you are confirming that for the first time you've witnessed opposition. For the first time you witnessed that you have opposition, because it is your son who have tweeted today. Mutabani we yagambye kuba kati nkutwala maaso n'enkuzze mabega kitegeeza mufeesinzeko opposition entuufu muve ku eriya mweba Yusufu Nsimambi n'abalala kati mukitegedde tugenze mu maaso, which you have brought peace. We are going to beat them, at least to wipe them out. As for that small Bobby, we will deal with him, and we don't want you to make excuses because we have already warned you. Now let's see what you Baganda will say about this. Agambye bwati nti bonga bo beetegefu obudde bono okutulugunya n'okucunya obobbo bagambye bwati nti yalowooza nti kati batandise okuteekateeka okutulugunya n'okucunya okw'abatuusi, era kati mu 2026 tebaagala kulaba ludda luvuganya gavumenti ya kitaawe naye kennyini eyaleeta emirembe. Tugenda bakuba emiggo era tubeere mwenna tubeerere ebweru, era nono oba nakano kakayita kasimolo Bobi Wine, nakano ka Bobi Wine akatono kemutendereza tujja kufaafaagana nako.
Tetwagala kukola nsobi yonna era tetwagala muntu yenna agenda kwekwasa kintu kyonna kubanga twakola kubanga twamuwoninga mulinde kye kigenda okujja eri Kyagulanyi era tujja kulaba Abaganda kyemugenda okukola ku kyemugenda okukola ku bino byonna bigenda mu maaso. Kati bw'owuliriza ebyo Mr. President information gyenkuwadde bibali mu kukola ne message eri gyembalaze eno njala giddamu giba displayingira wane mabega kubanga ezze special ezze in fact ennumbye bulumbi ku TikTok account yange mu inbox ennumbye bulumbi kati kanji basomere soma bwete. Nze mbeera wano Emagere naye bana abasajja bayinza okuba batta omuntu ne bamusuula mu kibira kya Bobi Wine kubanga waliwo neighbor waffe atugambye kisusse ekivaayo mu kibira bayinza okubanga bapulaninga ne bayinza okuba bapulaninga okuba nti bassa omuntu obatta abantu ne babateekayo ebisingawo nja bikugamba nga tumaze okwetegereza ensonga bwe zigenda ez'essaawa 7 ogw'emisana. Kati Mr. President owodde ebintu bino ne byenkugambye kitegeeza ensonga nkulu nnyo. So njala okukubiriza omulanga ba coordinators baffe bonna ba well wishers n'abannayuganda bonna bali mu nsi yonna nsaba mutegeeze eggwanga amawanga gye muli mu buwandiike nti ebintu bye bawulira bazungu ku social media bituufu lwakuba nti bo babadde baluddewo okumanya nga Museveni n'abalobist bamukuutira akadingidi nga comrade Kawuma bataddeyo n'abalala betugenze tuzuula mpola mpola. Ebintu bino byetwogera biri mu muntu obuliwo era weebiri Museveni abikola lwakuba abuzaabuza. Kati kyenjagala okubagamba era kyenjagala mutegeeze ensi yonna era mubategeeze bonna nti abasajja bano bali mu kutta bantu naye nga beebuzaabuza. So this message goes to direct to the international community, more especially the ambassadors who represents USA, Canada, UK, and European Union. As we speak right now, the home of the elected president of Robert Kyagulanyi Ssentamu has been taken over by security agencies, which are led by Muhoozi Kainerugaba and his co-agents, led by Christopher Damina, the one who heads Crime Intelligence Unit in police, and is a general in ranks in UPDF. As we speak right now, they are planning to plant some ammunitions in his home and across his land. Further, they want to go ahead and bury some comrades who were kidnapped previously, some years back. Thereafter, they will come up with the concocted evidence that is Robert Kyagulanyi Ssentamu who sacrificed those comrades, and they have found they found their bodies in Robert Kyagulanyi Ssentamu's premises, and they are planning to blackmail him or to do whatever they think which will tarnish his name on international community, including in the country where he is born, in Uganda. So that's what they are planning right now. So don't be fooled by the government spokespersons, either police spokesperson or my spokesperson, that the people on social media, what they say is wrong. No, that's the truth. Because you've witnessed so many tweets which Muhoozi has been tweeting on social media, trying to attack, and he had been confirming the arrests and kidnaps and killings of innocent Ugandans. So don't be surprised that so many comrades who have been missing, the likes of Chibarama, the Damolila, the man who used to sell spare parts in Seka Market, who was kidnapped years back and is nowhere to be seen. He hadn't appear anywhere in courts of law, including Chibarama. He hadn't appear anywhere in courts of law. So now they are planning to use those prominent NUP supporters who disappeared and were kidnapped by the state. And we think that they were killed some time back. They are still having their bodies. So they are trying to bring those bodies in Robert Kyagulanyi Ssentamu's home and plant those bodies in Kyagulanyi's home. And thereafter, they will come out with information state that Robert Kyagulanyi Ssentamu
sacrifice those people, and they open case against him so that they can put an international wanted note on him, both locally and international. So don't be surprised when you see the government comes out with such statements. But previously, with the evidence, the current Prime Minister, Robin Nabbanja Musafiri, publicly came out and confirmed that Kibalama was arrested and was taken to a certain police station, charged with murder. But some few months after, she claimed that she doesn't know anything about Kibalama. So the same Prime Minister confessed. Here's the evidence of her confessing that they have Kibalama in their custody. Unfortunately, that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso, and other places. Unfortunately, that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Kiboga, Wakiso, and other places. All right. It is over to the international community. Because during Obote's regime, the same seven used the same tactics to blackmail Obote. During Aminu's regime, the same seven used the same tactics to blackmail late Idi Amin Dada. And whatever you were told was wrong about Idi Amin Dada, whatever you were told about Obote, it was wrong. It was Museveni himself was doing those things. The same Museveni is trying to use the same tactics to blackmail or to tarnish Robert Kyagulanyi Ssentamu's name, because he has lobbyists across the globe. He has a propagandist on social media, including mainstream media's TV, radio stations across Uganda, and is good at paying mainstream media internationally to cover up his messes. So whatever is taking place in Uganda right now, the person behind is Museveni himself and his modeling team, which has been doing the same case since the 1970s and 80s. So tugenze maaso. Kati mumpuliriza bulungi mwenna banna Uganda, Mr. President uliriza bulungi nnyo. Tukyagenda mu maaso. Oluvannyuma lwa Museveni okutta abantu mu bitundu bya Masaka, kati agenda kukola kye kimu okweggyako omusango guno. After Museveni killing in the innocent Ugandans, mostly the Nup supporters across Masaka region, Museveni is trying his old tricks to cover up his messes. After eliminating General Deus Rwasande, so now he's going to use this opportunity to blackmail the dead general that he was behind all the atrocities in Masaka without Museveni's instructions or Muhoozi's instructions. Here we go. We're talking at the South, oluvannyuma lwa Museveni ne mutabani we okujjawo General Sande abadde akulira Kasijjagirwa Military Barracks baatudde ne bateesa bwe bati nti ekintu ky'e Masaka n'ekintu kya Muwanga Kivumbi twagala kigwesezaawa, twagala kifundizaawa. Yagambye bw'ati engeri gye tumaze okujjawo lwa Sande tugenda kukola ekintu kino kyekiriwa. Museveni agenda kukola ekintu kino oluvannyuma lw'okutta Deus Rwasande komanda abadde alumira embakisi Masaka, kati bagenda kumu blackmailinga batya. Bagenda kuva bagamba bagenda kusetingawo abasirikale abekimpatiira babalete mu court martial oba wonna bana baba paradinze bagambe nti abantu bano bebatta banansi ku biragiro bya General Sande nenga government oba Muhoozi si ebivunanyizibwako mu Masaka region. Era bajja kugamba nti n'ekitta abantu ekyali wa Muwanga Kivumbi Deus Rwasande yakomandira abasirikale abajja okuba abantu amasamasasi mu maka ga Muwanga Kivumbi olwokuba nti oli mugenzi ate nga bapulantiza abasirikale bajja bakonfessing ekijja kuba kitegeeza nti obumuguwa bagwejjeemu. Alright, bagambye bati nti olwokuba nti oli yafudde Deus
lwa Sunday tugenda kukozesa abasirikali baffe babakwate nga bakuchunyiddwa baveeyo bagambe nti ekituufu kiri nti ebikolobero by'okutema bijambiya ebyokutta abantu mu Masaka mu kaluwa kawedde kali akabira biri mugumu nakano kennyini n'okulumba amaka ga Mwanga Kivumbi ebintu bino twabikola nga tusindikiddwa Major General Deus Lwasande eyafudde so tusabe kisonyiwo nti Museveni oba Muhoozi oba amajega SFCC gakola ebintu bino omugenzi Deus Lwasande yakola ebintu bino ng'omuntu mu region y'e Masaka era n'ebyagwa Mwanga Kivumbi yonna ffe twabikola nenga twafuna order okuva omugenzi Deus Lwasande so sirwa Muhoozi oba lwa Museveni oba government yatusindika twabikola ku birago by'omugenzi Deus Lwasande. Mr. President owulidde neggwanga muwulidde ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Mbaga bagenda ku paradinga ba fake UPDF serving officers bagenda baleta mu makooti bakonfesinge nga baagala okwambula omugwa Museveni nti be bakola okutta abantu mu kalwa kawedde kali nakano era ng'ebiragiro babijjanga wa Sunday bano bageze ku covering up mess eyakolebwa mu Masaka mu kutemula abantu bijambi mu kalulu kali saako n'akooguno saako n'okulumba bakago omugwa Honorable Mwanga Kivumbi bagamenti Muhoozi si yakikola oba Museveni si yakikola oba amagye bano bakikola ku biragiro by'omugenzi wa Sunday atakyasobola kweyogerera wadde okubaako kyayogera kyonna. Kati munkola asula omuggo oyo n'omwana paniki eri mu nyumba ya sitaani bino byenjogera biyinza okuba wayinza obbiremererako ne bibalemerera obbikola bino byengenda okwogera watulaga muyinza obbirabako oba obutabirabako ne bagana obbireeta oba okubeerawo. Oluvannyuma lwa Dere Drinking General okugenda nga asaasaanya ebyayi ku social media mu mawulire ku TV ng'akozesa kojjaawo Andrew Mwenda saako n'omuirentisa omutwe gw'olubango Balamba Lugahare ghetto structures na buli kimu okukola effujjo kati munnange owulira ebintu bino okusaasaanya ebyayi ku social media okuvuma okwogera amafuukule era Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda n'okutiisatiisa Abamerika na buli kimu kizaalidde Leenya Nyanda Yosoferi ne famire ye maka byazaalira ku kkobo kireesa abazungu okwesiba emitaafu okugamba nti musajja ono atumanyidde nnyo ayise waakoba kikye bagenda okuzaako. Teweewuunya nga Dere Drinking General ajiddwa mu yafeesi eyo. Teweewuunya nga Dere Drinking General ajiddwa mu ofiisi eyo. Lwaki bagenda mujja mu yafeesi eyo eya CDF? Balowooza okusinziira ku mitwe gyabwe mbu international community ebataddeko nnyo pressure. Era ebataddeko pressure olwa diddigi oluvannyuma lw'okusaasaanya empitambi ku social media ng'atiisatiisa abazungu n'okwogera ebigambo ekawufu. Kati mbu okujjawo place eyo abazungu bataddeko baagala kujja diddigi mu yafeesi eyo kirage nti abakoze yakola bubi nnyo okwogera ebigambo ebyo n'okwogera ebigambo bitali presenting nga family yaabwe ne gavumenti bamujje mu afisi eyo kikendeze pressure era kiroozesa abazungu nti ono bamujje mu office olw'okuba nti abadde akola amanyanga n'okusaasaanya obubi ku social media. Kati program gye baliko essaawa zino gye bateesaako naye ye Dere Drinking General kubo naye kujja kubaako akuba munne amacupa. Mukitegedde bulungi nnyo. Teweewuunya kiyinza kubanga bakikonfamize ne kiyinza okuba oba obutabeerawo. Kuba jjukira bwe twogera information eno eyinza bakikyusa bagenda mu maaso ne bakikola. Kati programu yonna yakujjawo Dere Drinking General mu office ne Dere Drinking General ngati bwe munzijjawo nze ngenda luddawa. Bwe munzijjawo nze ngende luddawa. Kati ye Nyando ne bade bagamba kubanga ne Sali Musala agamba nti omwana oyo ayonoonye buli kimu. N'amagye gennyini ge yawuddemu lwa diddigi. Kati yabagamba azaala ekibi akiwongera soke tujjewo ekibi kino tukakanye international pressure.
So Museveni, Salim Sare, Geneti, and the others in refugee camp in Entebbe both and in Nakasero, I'm here to inform you. There is nothing you're going to protect as we speak right now. The 40 years of your regime has done nothing to Ugandans apart from killing them and occupying all government institutions. Corruption is corruption, kidnapping and killing. Each and everything is taking place under your regime for 40 years. Nothing you've done for that country. So the country is in mess. Many Ugandans have run for their life in neighboring countries, in European countries, and even in US or Canada, because they are threatened to be killed or prostituted by the government itself. So there is no way how you are going to say that you are going to remove Museveni from there is no way how you are going to remove DDG or Mohoz from the office of CDF. And you think that the pressure is going to stop from there. Nowhere. The pressure is going to increase. Because whatever you do, you are protecting your gains. Which gains are protected by the guns? Which guns are made to kill? Who are the people you are killing? You are killing indigenous. On what grounds? Nothing. Because people, they can publicly speak about the wrongdoings of your government. So, wasting time of removing DDG or whatever you are doing, any change in the government is nothing. To watch mugenda kora. So ekyo nakyo mukitegedde nti bakipulaninga. Kati wali okulina okukomba essowaani. Emisana ga leero ngenze ku mitimbagano gyange ne mbatera akatambi ka Haji azze najjamo Yusufu Nsibambi engatto namujjamo sokisi namujjamu empale, namujjamu akabika akali enkoko, namujjamu essaati, namujjamu ka sleeveless, namujjako essaawa, ne bogalubindi nabumujjako namuleka nga ali bukunya. Bu video mugirabye etambudde nnyo ku bwenyi bw'ekitabo saako ne ku TikTok. Kati bwe maze okutambula bwetyo, omusajja asigadde bukunya ne ttiimu yaabwe. Naye omwami ono yabadde aliidinze ekiboozibozi ekyokulirizinga ba political prisoners n'abalala. Kati ba state agent bonna abaagwa mu kalulu be bavuga ekiboozi kya reconciliation saako n'ekyokuta abasibe. Ekyokuta abasibe Museveni ayagala keepinga proud ye oba ayagala keepinga record ye nti abasibe bano tabatamba mbu waliwo mutaddeko pressure. International community amutaddeko pressure nti ate abasibe with immediate effect. Ne kati okuba nti ayagala kulaga amaanyi ng'eggala essajja, ayagala kuyita mu balo Bansibambi, Bampuuga, Babedi Bwanika, ono Ssebaggala ne baani bonna mbu batandika okuteekawo ekiboozibuuzi ekinyigirira Museveni mbw ate abasibe bateese. Kyesaasinsa ba Yusufu Nsibambi bano. So njala bategeeza pressure eri ku Museveni eriwo udova bamugamba tabasibe. Kati yolo okuba nti yagala kulaga nti w'amaanyi n'ayagala asigale bbali ng'amaze okufuna zino enkwezi ngezigenze mu State House zitandika okudimandinga Museveni okulizinga ba political prisoners. Kati aveeyo mbw'ateekewo emmeeza tutuuleko tuteese ku basibe. Ye kimuwe opportunity okulaga ensi yonna nti opposition yatudde n'emusaabalirizinga baki ba political prisoners era n'agendera ku biragiro by'opposition ng'ayagala kuddamu kuwa maanyi opposition ye n'okugirabisa mbu yo esobola okuteesa so si Kyagulanyi. Awa mukitegedde. Kankikuddemu kikunyonyole. Nyanda Soferi ensi yonna mutaddeko pressure okulirizinga political prisoners. Ompulidde bulungi nnyo. Naye tayagala batamba mutaddeko ekifuba abate. Kati yayise zino zonna enkwezi engeze ne zigenda mu State House n'azigamba mugende muteekewo ekiboozibuuzi ekya reconciliation n'ekyokusaba abasibe bakole ki bateebwe n'ekyokuteesa. Kyovula ku social media kuliko ekiboozibuuzi ky'okuteesa mu bateese ne Museveni mwakiwuliddeko.
buli yenna yeeyita ow'enkyukakyuka w'omulaba ku social media ng'ayogera ekiboozibozi mbu tuteesere Museveni mubuuze mu kuteesa mubeeramu agenda okuwaayo ne gwe bawa mubeeramu okukyusiŋŋanya ekintu mu mukono mulimu awaayo owulira mulimu gw'owaayo ne bakuwa kati njala kubuuza gwe comrade agamba tugeteese ne Museveni tuteesa ku Museveni naye kiki era tugenda muwaaki. So any comrade on social media who is moving around preaching that we must sit with Museveni and we agree on the political resolutions, and even to the extent that we should sit with him on table so that he can release political prisoners. In such meetings, there is a giver and there is a taker. So what are you going to offer to Museveni, you as a supporter or as the leader of the national platform or whoever wish to sit with Museveni? Museveni is all going to offer him political prisoners. What are we going to exchange with Museveni? Because for us we know that all political prisoners in Uganda, they don't have any case to answer. Museveni used those people as a bait. Museveni used the political prisoners as a bait so that he can force the opposition to come on table to discuss the political solutions in Uganda. So, buli ali ku social media ng'omuyaga tuteese mugambe muganda wange ogenda kuteesa na Museveni ku ki era ogenda kumuwaaki nkiddamu buli yonna g'olyaga nti wankyukakyuka gamba tugenda tuteesa mubuuze ow'enkyuka nga national platform mubuuze ogenda kuwaayo ki era ogenda kuteesa ku ki eddembe ly'omuntu oliteesaako ki mubuuze Madamu Lina Zedriga vice president yakola musango ki mubuuze vice president wa Maserengeta mukyala Jacqueline yakola musango ki mubuuze Honorable Mwanga Kivu vice president mu Buganda yakola musango ki mubuuze bakomredi bonna battiddwa mu kalukano bakoze musango ki mubuuze abaana bonna bawambiddwa ne batuwalibwa mabuuso bazizza musango ki bakibalama bazza musango ki baddamule bazza musango ki bamachete bazza musango ki Olivia utazza musango ki Edi muntu azizza musango ki bonna bazza musango ki abali makomera kubanga oli anoonya legitimase buli lw'ogamba mbu oli omuseme tugenda tuteesa oteesa ku ki mutandika okulaba ssente zafulumye nnyingi nnyo nga bw'olya komera gamba sime tugenda kutuukiriza tuteese ne Museveni manya nti oyo nkwezinga era badde nkwezinge kuva dda eddembe ly'omuntu president avuga nti tosobola kuteesa ku ddembe ly'omuntu ate president avuga nti bw'aba wakuteesa ne Museveni balina genda Namboole nga kamera weeziri ng'ensi yonna etudde amubuulire kyagala bateeseeko so si in closed door meeting tabyagala tetusobola kunegotiatinga ku ddembe lyaffe kati yenna gw'olira mbu wankyukakyuka mbu tuteese manya ssente z'aba Yusufu Nsibambi ssente z'aba Tifu Ssebaggala n'abalala bonna Bajoyce Bagabe Manga ssente zafunise era bazitambuza kubanga tosobola kunegotiatinga na Museveni ku ki ogenda muwaaki bagenda okuwa bakola musango ki kyekibuuzo ekyo bonna bakomredi abaafa bebatta babattira musango ki okitegedde bulungi nnyo ensonga eyo kati wali bagambe ekyaddewo si lwasande gye baagala okukimalira ensi etegedde nakyo mumaze okyexposinga mbage bagenda kupaladinga bafiisa abagenda okufeesinga ebibozibozi by'ekisiru nakyo mugenda kiwulirako awo kati tugenze ku nsonga endala mbagambye ekyaddiddiggi okumujja mu ofiisi bakiteesaako nti ogezaako okukendeeza pressure eva mu international community mukitegedde bulungi nnyo naye ngivuddeko katugenze ku nsonga endala ensonga endala bagayi ba foot soldiers ne ba political prisoners
buli aleta ekibozibozi eyo ng'agamba ali mu opposition ekyo bakizimbye kubamba bundi kibagala kikosa Museveni tayagala kulaga nti abantu bamutadde ku pressure bati yazimbye katimu ke kajenga kavuga ekibozi kya negotiations oba ekya dialogue tosobola kunga nti yagala negotiations oba dialogue ng'okutte mu bulago ontuga gasobola kwogera tekiba kya magezi okujja okunkwata obulago n'onteekako gamba otusiku mu lubuto oba ku mutwe ate n'oŋŋamba nze gw'otuga nti tuteese kati ye Museveni atukutte mu bulago atadde gamba otusi ku mutwe atulinnye ku lubuto naye ate atukutte atugamba tuteese gw'olaba kisoboka era ogenda kuteesa ku ki already ebikolwa byakola biraga nti agenda kutta kati ate oteesa ki naye kati yenkola eriwo ye gy'ayagala akunyigiriza nnyo ye ekikolobero kye yakoze akunyigiriza nnyo akukamule nga tokyalina ky'osobola kukola akugambe nti kati obadde oteesa otyo osobola okugendera ku byenkusaba twandibadde tuyiga gwe comrade yale twandibadde tuyiga Museveni abantu be yava nabo mu nsiko Abaganda yabattaba akawamba Museveni abantu bonna be yasuubiza nti agenda kutta obuyizi oluvannyuma lw'emyaka 5 bonna yabatta kyovula bekimutawaanya nti yasigaza option egi yaddiddigi nti yasobola omukuumira mu buyinza buli omu amuliraanya amutya kati gw'ogenda kuteesera Museveni ki nga yatta bakasi y'eggwanga Asebanya Kayirima Nobo Mayombo the world created officer ase Dawusi Sande ase Lwakirwa ase buli omu gwani just a mere politician gwani watidde yamujja mu nsiko yamujja mu bubi ne battaru naye ate mbwa mumanyira mufunisa malaya lubuta akaduuko kagale gwe omanyi kye bayita Rwejema Museveni yagenda ku battlefield just to inspect abantu abalwa olutalo kwaliko omugenzi Fred Rwejema buba Museveni yatta Rwejema bwa Museveni yatta Kayiira nga Museveni yaliko kome nga biwedde awanisi bamukubye Kayiira ne bamuyita mugajjo yamba omusajja Kayiira nakkiriza n'alwana olutalo ne baluwangula Kayiira ne bamulyawo over n'abasirikale bonna ne babamalawo kati gwani gwani agamba mugenda tesere Museveni mumutesa akola ki we yattira kitaawe najjawo identity ye natta maama wa Muhoozi Kanyirugaba mutabani we okweka obujulizi nti obotayinza omweyambisa obbalagirira gyali yatta maama wa Muhoozi Hope Lwerweru n'amutta nga ajjawo Lupoluzi nti Hope Lwerweru yali ategedde Museveni n'abakazi bangi n'amanya nti omukazi ono ajja kumpayo n'amutta olowooza Muhoozi Janet yamuzaala oba okyalina obwongo Muhoozi mu Janet yazaala Muhoozi gwate gwani just a mere politician agamba we negotiate with Museveni nobody can negotiate with Museveni Isima ichuli yabera ku social media ku sawa 12 n'avaako saawezi nga akuba ekikopo ani yamutta olumbo lwatamala emirundi lwavaawa nkubulya kati ababadde ku social media currently Kiseka Dr. Samson Babimululu Kiseka yatunda eddwaliro e Nairobi n'afandinga olutalo yamaliriza amusse n'abazzukulu bonna ne basaasana gwani mboyagala negotiations ekyo nakyo nkikutegeezezza okitegeere kati wuliriza bulungi nnyo bwe mbadde ntandika vidi ne bagambye nti
mwensonyi wentambi ensonga z'obutambi bwafulumye wabula mukowe erimu state ebadde planning okulirizinga obutambi obulalo bw'abaana okubufuula diversion era nga ba NN propagandalist aba online bagenda bo obutambi bukozesenga leverage mbu twabagamba Kyagulanyi bakozesa abaana abantu balepinga abaana b'abantu video ezo bazite nenga video bagenda okuddamu okuta ze video bobe nyini aba state zeba recordingiranga mu safe house mu tocha chambers kibakwatanga abaana bobulenzi nabo bwala babuli bazireleasing naye nga akirimo bega ye Christopher Damulira ne mukamawe Muhoozi Kanyirugaba era kino kibadde nga wekiringa bobuuza abaana abwala bonna abali bakwatiddwako ne bali recording abalipinga bakugamba nti recordings tetwagala kuddamu kulyanga olumba government obanga olumba Museveni wetukulabirako nga tutakatambika akobuseegu kino balamu akinamu mukono Muhoozi akinamu mukono Christopher Damulira kati buno butambi bubeera mba foot soldiers saako n'abaana abo bola ba foot soldier abakwatibwako ne bali recordinga kati buno bw'abantu baleese obwajjo obwo n'abagandi nnyiniwo agezeko asale red line awulire kati buno bo bagenda okutoba Christopher Damulira ne Muhoozi bo tukimanyi bulungi nnyo nti n'abaana bali mu komera ba confessing adda baba rapinga nga bali recordings ago simawulire mugezeko mbute mujja kuli ekinaddako so ekinakyo mukitegedde bulungi nnyo yesongola kinti abaana abamu bagamba nti tusobola kuvaayo kuddamu okwogera ensonga baatu recording bato obutambi buno buta bubeere mu bwo kati tugenze ku nsonga endala wetwogerera essaawa zino waliwo olutalo nonze ndubabuulira okuva ebbanga ddene nnyo emabega ne mbagamba nti Museveni bw'amala okukozesa batakyayagala kukola ki kulabako saako ne ttiimu ye wetwogerera nabagamba mawo bagenda muterekera ka constituency akapya akawangule anoonye obwa sipiika mwakirabako bulungi nnyo era kati bali muvuga nga kya sipiika amama lususu essaawa zino yasinkanye General Salim Musale ng'amwegayirira amuleka amusupportinge ku bwaki ku bwa sipiika nakyo akatambi mwakalabe nga bamuwa obutunda naye nga kitiisaamuko omuntu okuyita mu makaage najja ne flasika y'obutunda oba ajjagayo obutunda naye ng'egiraasi aleese street egiraasi emu ye nga tagenda kunywa ng'egiraasi aleeseemu yokka akatambi oba mwala ebifaananyi kankulage akatambi wano katono nnyo kati yoyo sokola facial expression yalese muletede ejjaga y'obutunda ng'egiraasi strict eriweemu yokka yalese tagenda kunywa goba wa obutunda bwafaanana leero mukataliiko nfuufu ebisobera kabisinekamu byapolimera abalemu era agalebelemu mu masomero gafugano wamangamu abaana akabaddiremu ovanga ku muntu akwisi naleeta jjaga y'obutunda n'egiraasi emu embweti leero mukataliiko nfuufu ebisobera kabisinekamu byapolimera abalemu era agalebelemu mu masomero gafugano wamangamu abaana kati ye maama lususu yamanyi bamuhagala bamukoowadda lwaki bino mujja gamba ndi mulanzi naye nga nzimbaga bene bapulaninga nabaga baleeta Lydia Wanyoto mutende ow'embaale mwambala nti yayingidde mu race namubagambako dda omanyi bwe mbagamba information eno abamusirika namugamba omusajja ono kiki nabagamba kola inaku gye baleeta nembaga baleeta Lydia Wanyoto mutende mwamulabe nga naye ataddewo nti ali mu race nembaga baleeta Mao mu race Mao mwamulabe official naye ali mu race kati nga kibaagala ku Lydia Wanyoto mutende ne Mao bana batuuseeyo
gwe baagala okukubisa Anita Among bamuggyemu kati taye bwe bayinza omufuula deputy kati yono Sadolin akola buli kimu ekisoboka naye bana abasajja nga bamanyi neffe buli kimu kikole muyinza obutatuukayo kale otuvuddewo naye nga ki ekiri mu nsonga eyo otwogerera essaawa zino Nobert Maobe oba Nobert Mao oyo yennyini abadde awa Anita Among Butunda yamugambye njagala ombuulire embalire ya ssente ze tubadde tukuwanga okugenda okwepromotinga nga gwe mu nsi yonna nga kiganya okukola ssente zino waziteekawa era nga public ekuganye kuba twakubanga ssente ogende ku international medias ne tukuwa ne contact za international medias ezimu ne tukusindika ne mu International Criminal Court otukole byolina tukole naye ensonga zonna zikyaganye ne balobista basinga obungi beekwese kiki ekigenda mu maaso ate nga gwe twagala ofuuke speaker kubanga speaker gwe tulinawo aliko sanctions tasobola kutambula mu nsi yonna twetaaga speaker atambula so si speaker gwe baateekako envumbo kati Anita Among aliko envumbo baagala Mao yaba atambula kyobala nti Mao abadde nga nnyo era mwegendereze nnyo nkiddamu mwina kyamba temuna followinga mwina buchano buli ku international level usime DW waliwo DW Africa waliwo chano buli ku international level obukuwa Museveni airplane ba agent bo chano basasula ze contact Salimu Museveni basasula okuba nti bazanya ba state agents ne ba lobbyist okubabuuza ebibuuzo nga badda mu Uganda is stable, there is no political stumbling, there is no political turbulence, the country is okay. Don't mind about the social media activists of NOP and some NOP propagandists that they are preaching that is a political turbulence in Uganda. Nothing, Uganda is okay, no problem, everything is okay. Amawulire ago mugalaba gatambula nnyo ku social media bupeejo bwokubusime DW ono buli abwe butu bubeerako abasajjasajja amawulire nga babutekawo ssente zaabwe okubanga bupromotinga Museveni ku international level webuliamu wegendeza nnyo information gye bufulumya yonna eri state funded era ne Mao kuno abadde ayitirako nnyo nga yeetunda nga yeefudde ekitunzi kumbe yene ensonga ebaddewo nti Sadolini baagala musuuza mugaati bona batuuseeyo ate nga bo baagala Mao kubanga mbu yaliko yatambula tebaagala speaker atatambula kati yensonga eriwo ku nsonga ezo mugitegere bulungi nnyo kati ekizibu kiri luddawa mala okusobola okunywa ku kyayi ono Nyande Yosoferi ne banne bali mu panic. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala mumpulirize nnyo wano. Ba chapter leaders njagala muwulirize nnyo wano. Ba activist world over njagala nnyo muwulirize nnyo wano. Museveni yatadde akasente ne spy network team ye okugenda across the globe okuneutralizinga team gyatategeera eri mu unfoldinga balobist be bonna bemutandise okufuula bebigere. Museveni yalirizinze sente kyovula ne comrade Daniel Kauma ataddeyo lobbyist omupya mwakuba gundi Paula White nanzikira n'asirika kati yaleese oli gwe tubagambye Joseph J. Salvik gwaleese amusasule emitwalo 3 buli mwaka kati mwakubye Paula White ne badeploying omulala era bali mukodo kati Marijani Buraka akwasaganya ensonga za Museveni ku Ssemazinga wa Bulaaya bamugambye gwe ne banno mwabadde muli ludda wa European Union okuyisawo motion eyokuteesa ku ggwanga Uganda byavudde mu kalulu batokoto teekako bye batutaddeko Marijani Buraka wabadde wa n'abalala kati ye panic for the first time
presidenti abakulembeze bakomre ba activist bypassinze Marijani Bulaka ne timu yene ba lobbyist bagikuba ekigo EU netebolinga discussions for the first time nenga sente zabadde mpitirivu nnyo Museveni yakozesezza obutakkiriza kintu ekyo kwapeninga kyamaze ne kiyitawo kati abuuza Marijani Bulaka ne banne where you nga ebisenge byaffe nabiyiza basooka okutuuka waggulu kuki batuuke kuki ku parliament ya European Union kyamutiisizza nnyo era muyinza okulya olishafo bw'anabanga atuuseeyo oba lobbyist be kati panic eriruddawa bacomrade mwenda ba chapter leaders ba activists saako n'abantu abeekyama bakola president ensonga ziti mubire begendereza nnyo abantu abakubira amasimu nabane ba meeting olw'ensonga nti omusajja ali mu panic kino kiba tekimutuuka nko nga yasiba buli wamu yasiba nga tosobola genda nga sente azirina kati European Union amaze okukubwamu ekituli amanye ekijja mu parliament yabongeza kitokota sekisandikire wano wenkubiriza omulabo takungula bamaama basenga bataata bakojja mikwano gyange abali mu Bungereza ngenda basaba no buwombefu bambi mutuyambe mugende abali mu kikola mu kikoze mutuyambe mugende twetaaga ekiva mu parliament ya Bungereza ekiva wa prime minister kubanga be bakolonizinga eggwanga eryo tukimanyi bamando bayibangi abayindi balobbyist ba Museveni naye nga bakoze ekintu kya Europe mukole ekintu kiri mu Europe kye bakoze kubanga kyetwetaaga osooka okukola twetaaga kusooka kujjawo balobbyist abo n'okujjawo ekikookolo Museveni kyali yasibira abazungu tebasobola kutunulako ku Uganda tugende omukwata omuteekawo tumuteeka nga tulina upper hand ku ye olw'ensonga omuzungu bwe mba mugenze mu lutalo luli physical ate abuleminga nnyo omuntu anyigirizibwa nti go akoze damage ennene ku gavumenti etudde ekyo omuzungu abadde akikolanga nnyo era bagenda otandika oga nti barebels oba ba activist bagenza against the will of the people muba committed crimes against humanity oba war crimes ekyo mbadde mukiraba nnyo kati ekyo bakikola nga bakosa balobbyist nenga ekyo kikolebwa ng'omuzungu tannabeera exposed lwa ku exposinga Museveni kati Museveni batandise omu exposinga kitegeeza tulina apahandi okukosa buli kimu kye twetaaga as long as tusooka tupenetratinga Bungereza eyo ate nekya EU tekinnaggwa EU parliament yateesezza neeyisa resolution waliwo abalina okuimplementinga resolutions ezo waliwo ebitongole ebirina okuimplementinga resolutions ezo biri ebitongole bibiri byemmanyi kuba kati mmanyi Museveni bamusavinze ne European Commission yemu ku kitongole ekyo European Commission etwala all over Europe ngo parliament ne waliwo European Commission eyo yekwasaganya zonna ensi lumu nga zimaze okufuna ebivudde mu parliament babiteesaako waliwo ekitongole kyanja kibaleetera bibiri bisigadde kati mbabuddeko ekimu kya European Commission ekyo bwe kimala okuteeka resolution ezo mu nkola ne kisaavinga Nyandwe ne kiteekawo kyetagisa okuteekawo ebyo bivaako n'okusiba ensimbi na buli kimu kyonna ne support ne biyimirira naye nkujjukiza resolution zino zayimiridde embassy zo zitosobola kuggalawo zisobola okusanya tugenda kuddamu kufandinga gavumenti ya Museveni nti ye tuzira mutaddamu kushushunga visa eri abakungu ba gavumenti tiye naye tebasobola ziggalawo zisigala zooperatinga mu bintu kubanga ziri mission ekigambo bakiyita mission gwe mulina omanyi embassy naye baziyita missions ng'oggyeko ekigambo kyemmanyi ekya embassy naye nga mugyeko ekigambo kye bayita embassy kyemmanyi tebakiyita embassy ezo baziyita missions Italian mission in Uganda, French mission in Uganda, American mission in Uganda, United Kingdom mission in Uganda. Ziri missions wale bachiganda wazamu bachizungu wazamu bachita embassy nezibira missions
ekigambo mission bw'okizza mu luni lw'otegero kifuula mu bwongo kitegeeza ebizimbe ebyo n'ababikolamu balina bye baliko bibakola ki ebibaleeta byabaleeta ebigendulwa byabwe ebizimbe biri olwa missions bazita high commissions wadde kiri commission eziri missions bayinda ebigendulwa byo byabaleeta so kati babeera ebigendulwa bingi nnyo yosonga bazita high commission wadde okiyita high commission ekiri missions kati babeera n'ebigendulwa byenjawulo yosonga lwaki embassy zibeera si papa sire nti bazegaba visa no era kino kankikubuuse embassy ezo tezibeera mu nsi zezegaba visa no balina ebintu bingi nnyo ebiva ku visa okuva n'olwaleero balina ebintu bingi nnyo bye bakola okuva ku visa ffe tulowooza nti ekireeta embassy mu Uganda oba mu Uganda kuba kugaba visa no visa eri emu ku byo n'ebisinga obunene tosobola bitegeera no public bo bannannyini kitebe ekyo bye baba kimanyi ebigendulwa byabwe batasobola kubulya mu public tebasobola bikubuulya ebigendulwa byabwe visa just kyekimu ku byo okugaba visa baba bagikuwadde tisoke naye ng'ebigendulwa byabwe bibayita missions gwe tosobola bitegeera ebigendulwa byabwe byebireeta ki byebireeta embassies ezo era waba talina bigendererwa oba ng'ebigendulwa biweddewo embassies ezo oba commissions ezo baziggalawo oba baziba tezazigaddeewo oba baba tebazigazigeewo basigazawo konsula yo embassy nega nti embassy services zigenze mu nsi endala embassy services zigenze mu nsi endala neyo consulate basobola okulula munabiwala nti consul akiikira eggwanga lya gundi awo bwe bite bitambula kati mutegedde bulungi kati Museveni ali mu paniki olw'okuba nti EU yasobodde okuba nti wagikubyemu ekituli netuuka ku discussinga issues zino resolution ne ziyisibwa so yeye ensonga ya Museveni balobisi baggwawo lwa buwoomi era ali mu kutya akimanyi nti akake kaweddemu n'ekisinga omutiisa omusajja ono ensonga eri nti akimanyi bw'aba tali mu buyinza agenda kukwatibwa oba okuttibwa naye nga bwe nabagamba nti eryato lifa magoba omwami ono yeerabidde nti tosobola kusiriwaza bantu bbanga lyonna nga beebase wano abasajja bano baateekawo ekikookolo nti baali bazze kufuga era bo badde bakola ebintu nga tomanyi nti ensi egenda kutegeera nti bano bajja kuwamba ggwanga kati ensi bwetegedde ekigendera kyabwe ate tebasobola kivaako mbu baagala bakiteerewo ddala mu buwaze kiringa omubbi bwajja okubba omubbi ayinza okujja okubba olunaku olumu n'abeera successful nabba waliwo ajja okubba nga olunaku lubi ne bamutegeera bannannyini bazze okubba ne bakuba enduulu kati Museveni ebbanga lyonna abadde abba ng'abantu tebakuba nduulu tebategeera nti mubbi kati bategedde ate kati afuuse mutemu nnyo ng'ayagala ekigendulwa kyakituukirize so ng'ate omuntu omugezi omanya nti bantegedde nti kale byenfunyeko mbifunye sikyalina nnyo kigendulwa bintu kambite kati yamanyi olw'okuba bantegedde kati kankiteerewo ddala nkiteekewo kibeerewo kankiteerewo ddala kibeerewo so yeye ensonga lwaki akola ki akola ekintu ekyo yensonga nti abantu bano tebalina masse tebalina ki abantu babategeera naye bagaanye okukola ki okukkiriza ebintu ebyo n'olw'ensonga eyo njagadde mbategeeze ebintu ebyo mubitegedde bulungi nnyo kati nali wano ne mbategeeza ekigambo ky'okunyagula eggwanga olutalirekera akantu nti era
we are under occupation nga bochupayinze gwanga Banyarwanda buli sector nembategeza akulira yawambe gwanga Museveni musajja munya ne team yeyo nabasajja Banyarwanda sali musale mu Somali tulitu ebitongole byonna bijudde mbaki Banyarwanda nembagamba Chief Injustice gobalese Flavia Nzeyimana Munyarwanda akulira Judicial Commission akasajja na Kanyarwanda netubagamba nekitavu kya nakulira revenue ayinza okubanga munansi naye mu myuka wansi ayinza okuba munene ngale Munyarwanda kati njagala ulire ekiri mu Bank of Uganda ebintu bino nebagambe banga libuyise kati abamwe nemwewunza kati uli abulungi. The Deputy Governor of Central Bank Uganda, Professor Augustus Nuwagaba. Professor Augustus Nuwagaba. Nuwagaba yono. Na yono Nuwagaba ono. Oyo Nuwagaba oyo kogo mutwe. Oyo. Yagambye bwati. Nenga mbadde mbaga bintu bino yagambye bwati. The Deputy Governor of the Central Bank in Uganda, Professor Augustus Nuwagaba, confessing that he cannot trace where those growing gold export originated. Nti akulira amyuka akulira ekitavu ky'eggwanga Professor Augustus Nuwagaba yavuddeyo nakkiriza n'ayogera mazima kaate nti tasobola ye nga ye n'ekitongole kye bakulira okuzuula zaabu yenna asimbwa Uganda n'ava mu Uganda gyafulumamu ne gyatundibwamu ebweru w'eggwanga. Nakugamba wantufulumya ttani 8 eza golodi naye parliament ejjankuteesa nti Uganda mulimu golodi bwati gwe tufumye omwaka 3 bweziti kati ono akikonfesinze tubagamba wano ne mugamba tukola ki tulimba kati ono yakikonfesinze kyokka nga zabu alina kubeera mu Bank of Uganda. Then Bank of Uganda ekolagana ne Minister of Finance Uganda Revenue Authority ne batabuulira sente mmeka eziva mu golodi. Wulira, the implications are deeming either Museveni's regime is siphoning gold from our neighbors, to which explains UPDF involvement in region wars. Bakugambi nti kino kiyinza okuba kyereka lwere nti gavumenti ya Nyandi Yosoferi yemu kuzenyigira mu kukusa n'okusima golodi mu nsi ezituliranye y'ensonga lwaki nti eggye lya Uganda lyetaba mu ntalo ezituliranye amawanga agatuliranye. Mubadde mukimanyi nti waliwo omukutu ogusimibwa oguva e South Sudan nga guyingira Uganda guyingire eri ebunyolo bagugatte kugenda e Tanzania. Awo njagadde kuyita obuyitizi nkyasoma message eno. Mubadde mukimanyi nti waliwo omukutu ogusimibwa ogw'amafuta oguva nga guyingira South Sudan gujje guconnectinge gugwe ebunyolo gugwe kuguli okutwala amafuta gaffe Tanzania. Mubadde mukimanyi nti waliwo golodi ava South Sudan ngera mu Uganda ayingira. Obadde okimanyi nti n'amagye agakuuma gavumenti ya Salva Kiir ba SFC nga n'amumyuka Riek Machar ali mu house arrest nga SFC yemukuumiddeyo. Tugenze mu maaso. Ugandans are being robbed of their natural resources by a regime that refused to deposit this revenue in national treasury. Bannayuganda bonna babbibwa ensimbi zaabwe nga byonna ebiva mu by'obugagga ebisimwa mu ttaka mu ggwanga biganye okulambikibwa ennyingiza yaabyo nawwa gye biterekebwa naddala mu ntunda n'emisolo n'essente zivaamu.
tukibagambe temuwulira. This is the reason why elections are rigged. The stakes are too high for Museveni's family and their loyalists who are profiting from the highest. Eno yensonga lwaki okulonda obulubabo ba. Yensonga lwaki family ya Museveni naabo abajugira abo obunyama bafuna nnyo ensimbi mu kubba ebyobugagga by'eggwanga n'ebive w'eggwanga. Uganda's gold export has exploded from 1.26 billion US dollars in 2019. Bakugambye nti eggwanga Uganda lyafulumya gold abalirirwamu akawumbi kamu mu obukadde bibiri. Yensonga lwaki eggwanga lya Uganda lyafulumya gold abalirwamu akawumbi kamu mu obukadde bibiri abiri mukaaga mu mwaka gwa 2019 okutuuka ku buwumbi mukaaga mu obukadde bina obwa dola 6.4 billions Ugandan shillings, 6.4 billion US dollars in 2005, a staggering of 490% accumulative increase and a 5.16 growth multiple and an extremely 31% coverage per year. Njagala ongambira Matia Kashaija ongambira akuli ekitavu kya Revenue Authority basobola okunyonyola akawumbi kamu mu obukadde 2.6 mu 2019 saako obuwumbi mukaaga mu obukadde 4 mu mwaka ogwedde. Sente ezaani azirina era zaddala oddawa. Saagala ogebye nkugambye ebyesomera nze kabibyo. Bibyo si byange bigambo byange. Bitegedde akawumbi ka dola manyi sente zirimu milioni ya dola milioni emwe ya dola erimu obumbi bwa Uganda 3 mu obukadde 5. Milioni emwe ya dola erimu obumbi bwa Uganda 3 mu obukadde 5. Kati bilioni emu erimu sente mmeka? Kati ate omwaka ogwedde Museveni ne family bafuna obumbi 6 mu obukadde 4 eza dola obumbi 6. Nenga akakadde kamu kalimu obumbi 3 mu obukadde 5. 3.5 billions of Ugandan shillings per US million. Milioni emwe ya dola erimu obumbi 3 mu obukadde 5 eza Uganda. Kati akawumbi ka dola kalimu sente mmeka? Kati 2019 Uganda yatunda gold wa akawumbi kamu mu obukadde 2.6. Omwaka ogwedde batunda obumbi 6 mu obukadde 4. Sente Matia Kashaija tanawazogererako, Anita Amongi, Parliament yonna. Kati zezo sente ezikuuma Tusi Dynasty
ezisomesa abaana bammwe ezigula buli kimu neziwa opposition okutaba na Uganda ezigule mundu sagala nko information nga sikuwadde bujulizi bumbo kuwadde naye wawulya ko Minister of Finance mu budget nga bagamba budget y'omwaka guno Uganda ebyobugagga byayo tusubira ntegenda tuwa sente bweziti mwali mukiwuliddeko oba Uganda ebyobugagga byayo mwaka guno yatuwadde sente bweziti mwali muziwuliddeko webuze sente zimba hamu shopping mall ezimba akendi kumwala zivaluddawa ezimba akendi zona mu Uganda zivaluddawa ezigula ebimwe byama ezigula emundu nebyokulwanyisa mu Uganda zivaluddawa esasula amaje agava ebiriwe eggwanga okukoma mu 7 zivaluddawa ezizima international schools mu Uganda ziliruddawa zivaawa oli kudunga obona abona ni akutawanya mu 7 chokosi ni kebinyo mu 7 oye olonya passport fuluma gwanga sente mu Uganda mozilika government ezibbo sinika binyo oli mu America owagira NRM chokanga sere za America omusolo bagula bako wali America ina interest all over the globe nga sente jezi jo kudukanya government mulabayo mwewa mwatesere bazibba zitola mu America bagulya mayumba kati sente zino nga bwe nzikusomedde singa ebyobugagga bya Uganda zetuyita natural mineral resources omuli amafuta golodi machule mabo uranium copper zinki nebirala singa bisimibwa ne bateekawo ekitongole nga kyekikuuma n'okutunda ebintu ebyo ku world market kitegeeza n'abantu abakola business mu Uganda omusolo gwa bagenda gukendeeza olw'ensonga waliwo ssente ez'ensibo ezitambuza gavumenti n'okutambuza eggwanga ne kati bakikola emirundi ebiri ebyobugagga bya Uganda babitunda sente sigala mu family kati ate sente zino okuddukanya gavumenti ne bazijja mu ggwe munnansi nga bakubinyisa emisolo egitategerekeka n'okwata emitwalo 3 ejja dola ogenda ogule container bintu China n'ogituuse malaba oba Busia ne bagala emitwalo 7 ejja wagiguze 3 baagala 7 kakikukenderezeemu bw'ogenda e Dubai oba e Japan oba mu nsi yonna n'ogula akamotoka ka dola 10 mwebi oba dola 10,000 kanchi kutemu kato bw'ogenda e Dubai n'ogula emmotoka ya dola 12,000 oba dola 10 gwomanyi nti emmotoka gy'oguze dola 10 otuuka e Kampala ogenda ogiteekamu ekisumuzo givuge ng'ogispendizeeko omutwalo gumu mu 10,000 omanyi nti ogula emmotoka ya dola 10,000 e Dubai ogenda otuuka e Kampala ogikwasa wali ebadde 2,000 ng'ogimalidde omutwalo gumu n'ekitundu ogwa dola bwekiri ne Japan bwekiri woluva gwojjemu lwolete emmotoka mu Uganda bakuddabulinga emirundi 3 oba 4 ku ssente ze waguze emmotoka eyo kati kyekiri mbusuubuzi ogenda n'okwata emitwalo gye 3 ojja n'ogenda e China oba wanettaka oba n'ogula ebigwe mu indiginansi nomala nti kontena gitali emitwalo gyange 3 netuuka e Mombasa neva e Mombasa najja ewali ku Busia omuyayi n'agamba empapula ziraga ebintu bino abisuuddeko emitwalo 3 kebagamba kati okugikirya ninga ogifulumya twetaaga emitwalo 7 ejja dola sente bava kuziwasuubuza 3 ne bongeramu mirala 4 ne ziwera 7 nenge ekyandibadde kikendeeza omusolo gwo ze zino natural mineral resources zibandibadde batunda ku world market sente ezo ne zisobola okukola services zidukanya gavumenti n'okuzimbira bannansi n'okubabeera obulamu obulungi kati gwe omusuubuzi nobanga emisolo giri wansi
emisolo bagibanga giri wakitegeeza n'omuntu alina capital owa $2,200 $3 million 10 plus asobola okugenda n'asuubula mu nsi yonna ng'akozesa $10,000 3 teri munna Uganda asobola kubula $3 kutandika busuubuzi ne ojjako wera $3 osuubula ebintu okomekerezi nga weetaaga kasanvu okukiriyalinga ebintu $3,000 nchidemo magezi gajje ojja kukwata $3,000 ogende China oba ojjetta kuba ogende w'osuubula oba Dubai ng'oguze ebintu bya $3,000 bakugambe twetaaga omusolo gwa $5,000 oba gwa kasanvu kitegeeza $3,000 zifiiriddeyo n'emmaali efudde lwaki kuba butayagaliza bano abasajja bali mu ggwanga balifuga tibaagala munnansi kusigaza kintu nakafuna no complaint ezuka mu 10 by indigenous wogenda mu kitongole kyonna bakubuuza gwani the moment kasitoyogera amanya go nga siga abanyarwanda oba ga kinyankole tofuna mulimu ekyo kifunyeko confession okuba nti Abannayuganda bati okwogera amanya gaabwe n'okuzanya amaloboozi gaabwe kobere duleva kobere kirina koberani kiri open cut bakugamba n'oli omunyankole bekwe kambanya ako nenga Abanyarwanda kati ne mu revenue bakutega na Kiganda bakutega Sekitto bakutega Okero bakutega Apuli mbu yako charging omusolo kumbe eri yakasajja kali bwe kati balina ogalumiri bambala bono bwetolovu kali likakutte 4 ke kalinga eno na Kiganda yakuchunya kumba akakuchunya kaliri mu office na Kiganda roboti noza bana Kiganda batutwalo mubatte mukimanyi kati kansoke nkibategeeze ojja kusanga Okero ku boda nga yakucharging omusolo si Okero oyo so Okero bubeera mulinga bulina galubindi zine neetoloovu nonyida ensongovu zino nga ke kamugamba kamuwadde dda price z'emisolo ne kasita amanyaga kage g'ebintu ebize goods nga biriko gamba noogo simanyani ninzimaana tunzimaana tunjoma eryo yenyini yejjira era gwe nga bakoje bagagenda osavinga omuntu omulala ogenda okula nga baswitchinze bazze mu lumiga gwetawa oba sasula zino oba nokuga nti gubireke wano fesha ebintu jja bisanje bikusanze naye nga na Kiganda tosobola kuyisawo kintu Okero tosobola kuyisawo kintu kaberani tosobola kuyisawo kintu bino kwe bali kambatereze ne kamera kwe bali kuno ojja kusanga omusajja ku kisaawe entebe nga baga nti ye Okero era Okero tuli winyo so Okero kagologosi na Kiganda kagologosi musinguzi gyali eri munda ya directing on ekyokukola wonda all over mu revenue authority bwati bukiri kubanga system baji setting abagala bajja mu business kati gwe yenna ali eyo ng'osuubira nti bigenda mwegala tebikwatako yes tebikwatako naye ojja kiwulira obudde kijja kutuukako era ojja kitegeera bulungi nnyo ne enrollment ez'amasomero okuga bifu mu masomero birimu order from above obadde okimanyi nti abaana bonna kati abasinga obungi abasoma amasomero gonna abasinga obungi ababaswikinza amanya
okusurvivinga mu Uganda kati mu education system mu economics mu politics mu kunoonya emirimu oyina okukyusa amannya go to survive. Oba tokimanyi kijja kutuukako. Nolwekyo kanfundikire nga mbategeeza ebigambo bino. Bwe mbadde ntandika video leero mbategeezezzaako nti nsaba butongole buli muntu yenna badde akozesa content wa ku YouTube please kikumi olwaleero. With a humble request, over been uploading my videos on YouTube, please stop it with immediate effect from today. Don't restream my videos, don't upload my videos on your YouTube channels with immediate effect today. All of you, please, I'm request you humbly. Temuddamu kuteeka content wange ku channel zammwe olwaleero. Era ne video eno bangambye gwe mbadde gwe nawoninze azemu n'agikola live stream. Kati bumugenda otegeerera. Kubanga mbabuulidde system yonna bweri. So ngenda basaba mwenna muzireke temudda muziteekayo. Olidde mwoteeka videos ku TikTok oba ku Facebook kati ku YouTube nedda nganye. Kubanga emyaka gyonna mbadde nabo wali batozikozesa naye mususse kasita mwatandise owuninga information yange video zange. Ati ne muzigenda against my will ne musindikira strike kujja ko channel yange. Then mba mwaka mazemu. Abakatuuka mbategeezza nti video zino zenkola neza uploading ku channel yange eri abazi owninga nga zaabwe bo bagamba nti balekeraawo nga bakusindikira strike nga bakozesa videos zenye baga nti bazinako copyright. Ninga baga bankyuka nenga bajjako channel za Fezo na during the campaign time ne baziwaabira. Omukulu yasinzo kikomita keke era bangambye eno live stream eno live yange niyo streaminze kati katutandikiraawo ojja kuwulira. Ojja kuwulira katutandikire wano lwaleero. Era nja kujja ntegeeze public. Ate oyinza okuza nti kigenda kukoma wano. Ojja kiwulira public enamba emaze ojjuwa abantu kati gwo n'omanya. Omanye embuli etefa yonna. Kati n'olw'ensonga eyo njagadde mbategeeze nti akatambi ngenda kakomye wano. Tujja kusinkana olunaku kanda bwenki bonna banzize oba nabo amasimu nenga tusabire nnyo president family ye ne bakomera bali makomera ebintu bya diversion zo zigenda kujja nyingi ze mukyalaba tuconcentrating ku bitugasa n'okudemandinga victory na buli kimu ebisigadde tubirekere abali mu kwebuzabuza nga bafika sife tuli katufe struggle yaffe ya kubanja buyinza Museveni kaneba ne bali mu struggle fe struggle yaffe ya kubanja buyinza ate Museveni yali mu struggle kati atalwana nnyo okusigalawo ate nga ffe already batukoze eki ffe tube twamalaga tatali mu existence legitimacy eganya katika community bwango musajja America eganya mu legitimizinga Canada eganya ku legitimizinga Museveni Bungereza eganya China aziwero tenda mu legitimizinga Nensi za Afrika inaka nsinga 5 kati goroza kyolwana okirabako muve mu diversion omusajja ali bubi ali ku weakest point ye y'obulamu bwe ne regime ye esazo twali batwakozedde ekintu kino nga kyawedde dda ne oli natambuza obutambi ate njala bategeeza nga nfundikira gwatambuza obutambi kyolaba kipya tokikola oba olaba kipya kiki kubuuza gwatambuza obutambi n'osinika amanyo kyolaba kipya oba tokikola naawe kenyinyi okikola kwanti okikola mu nzikiza tewe recording ekyo si kipya era sandi badde surprised nnyo bantu gamba mbu mukiwama tekirina makulu lwaki gwe kenyini atambuza bu video naawe obikola ekiro n'emisana lwakuba tebali ku recording kati kiki ekyo kusinisa amanyo n'ekikusa ne kusharingira video ezo ozifule diversion mu nsonga enkulu ezina amakulu mukule tolina kikusesaawo tolina kisharinga video ezo siyaringa zaaki nawe okikola mu lunaku n'ekiro n'emisa musula mwewujja ebiwojjolo lwakuba temwerekodinga naye nobeera surprised nnyo ate abotambuza basinga obusibu ku social media otambuza kyaki
ago sima wulire asima in fact tekina amakulu gali mukujjako mu 7 bwe mujjako mu 7 tugenda kujjako amasanyalaze ne buli kimu kyonna kizikire tuboye kiro kiramba mwemale goga nkiddamu mulindeko tujjeko mu 7 tujja bawo betu kiro kimu tujjeko amatala wenga tewali nzikiza mwekole kyemwagala lunaku lumu ne kati kale tucha focusinga kujjako mu 7 baleme bade fightinga kubanga lwe kibeerawo ne mukitambuza baba ena mukibagalo ki implicatinga ku struggle ne nkiddamu nga nfundikira president yakugamba nti buli muntu ajja mu struggle ajjanga ye n'ebikolwa byakola tebipresentinga kibiina oba tebipresentinga ye byakola byonna biripresentinga ye ng'omuntu so si kibiina oba si president so ngenda kusaba go wenna akola ekintu ekyo kimanyi nti buli muntu alina personal interest ezamuleeta mu struggle ne byakola abikola bibye ng'omuntu one National Unity Platform erina constitution yayo erina n'ekitebe erina n'ebigendera n'abakulembeze bye mulaba ebyogerwa NRM tetubimanyi byabwe ng'abantu bye bakola tebiri presentinga kibiina ezo interest za muntu nga ye National Platform erina constitution erina ne manifesto erina n'omukulembeze asiba atugamba nti abantu abasinga obungi wajja mu struggle kulwo n'ebigendererwa byo abenkyukakyuka bagenda kukola balina okukola abatali mu nkyukakyuka bagenda kukola batalina kukola lwaki mwebuuzanga abafuka banaaba ng'abakoze ebintu bali mighty ba state agents period close the case kiwedde temuddamu kutuleekanira mu mutubuzaako emirembe so kiwedde temuddamu kutambuza bintu ebyo omuntu kyakola kikolanga ye tekikiikirira nkyukakyuka tekina gwe kikiikirira ye ng'omuntu so si fenna nabakoledde preamble jo oba explanation nembaterawo question marks n'ensonga njagadde mukama bakoma takumira mpeera mutegere bulungi nnyo ensonga ezo mweraba